I know you from somewhere. Ndinga akujjukira oba nakulabako wa? You are the rich girl. Yegwe omuwala omugagga eyali atambula ku ssimu. Ng'oli ku ssimu ne weeyombya ne nkwambaza. Yegwe nkujjukira yegwe nali njoginga. Gwe atalinamu katoola kati ate okola ki wano nga maidi nga wali mumalaasi wali mukazi mugagga omwana bikyuka naye oli bwere owaayo osobola okulongoosa n'otambula n'onviira gwe kino sookomewo komawo wano komawo kakana nkubuulire kage kino ekitwe oli musiru. Yes, okay, alright, atera katolekere ekitundu kyaffe ekyokusatu oluvannyuma lw'okubbirako ku biri munda olutalo lwa laavu ekitundu kyakusatu naye ng'egenda kukoma akatundu akokuna naye nga nkujjukiza nti akokuna gye kaggwerayo ate era ngenda kubeera nga nkuwa tipu yaffe ey'okubiri ku ngeri y'okwewala abafere mu firimu yaffe eweddeko emabega muka mwana malaya ate nakubuulira butyaba osobola okwewala abafere paati esooka mweno mwengendo okuwa paati ey'okubiri weewala otya abafere ab'oku online oba ku social media kategedde munnange naye nga nkujjukiza nti no besti wange ku 07587333 wonnoonyaako osobola okujoininga abantu abo bolaba ku screen yo nawe nesobola okutumirako mu style ate babesti abali already mu group checkinga ku group yaffe eyo ya updates group omanye ekitambula nti weetaaga okufuna family eyo yegenda okubeera nga ate ekubeererawo okuyamba in case singa ofuna obuzibu bwonna kwegamba ebintu nga bwe bityo twagala groups zaffe zisukke ate ku ndowooza ya bulijjo njagala tunyonyoke kafirimu kaffe ate mwana tulabe wajje biggwera mwana muwala twamuleka anoonya mulimu kifo kiddako bino bye twasembeyo okulaba mu kitundu ekyokubiri nga mwana muwala bambi olw'okuba nti avuddeyo eri mu maka olw'okuba nga Nazaala tamwagala yalina okunoonya ekyokukola kubanga yali teyeterekeddewo kasente era nga tasobola kumala gagenda mu kyalo bw'atyo nkujjukiza ku besti waffe gwe bayita Chef Josh omusiisisiisi alina YouTube channel ayigiriza bintu byakufumba mu style ey'enjawulo kussa eri ekika ekyawaggulu n'ebyo byolowooza nti byamaanyi nnyo ye Chef Josh abimenyaamenya ensonga n'azikwasaganya oluvannyuma lwa wiiki emu nga mwana muwala oli ate anoonyeza ekyokola anoonya mulimu ayagala kudda mu kyalo kye kyatuukawo okuddako eno gye yava yendowooza maama kati omutima gumutebenkedde era kati tugambe munnange maama waba mu China kino kye bayita okuliisa obuti mutabani we yava waggulu nga munyiivu owaayo olagawa I'm going to look for my wife. ngenda kunoonya mukazi wange As it stands, you've bribed all the police officers not to find my wife for me, so I'm going to look for her. kati munna gwe kyana gwe Telling you again, your relationship with that girl is relationship naawe oyina oyo omuwala talina lugendo Oh, really? takwagala bw'olowooza maama No, tell me, will you blame her for running off? mbutuufu sooka ombulirewo oyinza omuwonenya Yeah, I will. oba nga yeggwe Do ye you understand? I see that she has charmed you. naye ndaba omwana oyo akuloze That charm doesn't work. olwo olukozi lwakuloga naye tebigenda kukola wano nja kusabira ebinagano kusabira nja kusiibira ebinagano kusiibira I'm going out to set. nja kuma amafiininga ajja muma amafiininga My son now, eddoga alifulule anyhow, because nekweyo omutabanyisebo kati amala ganziramu nga bw'ayagala omulenzi kati asazeewo agenda anoonye mukazi we wati kama mbaya ni mbaya wiiki ewedde eyiseewo nambirira mama yakomba akwerima n'agamba obufumbo tebujja nirwa mwana ng'obufumbo tebujja kukola kati ebyembi nga binajja omwana gye yafuna omulimu yagufuna woona omulenzi eyamukuba oluyiruli nga gwe nkumanyi lindaka I know you from somewhere. ndinga akujjukira oba nakulabako wa? You are the rich girl. Yegwe omuwala omugagga eyali atambula ku ssimu ng'oli ku ssimu ne weeyombya ne nkwambaza yegwe nkujjukira yegwe nali njoginga gwe atalinamu katoola kati ate okola ki wano nga maidi nga wali mumalaasi wali mukazi mugagga
Omwana bikyuka. What's your naked? Can you Naye oli bwere owaayo osobola okulongoosa n'otambula n'omuviira. Ono no sense gwali ku katwe wungu. Munnange ensi eno ensi eno erina engeri ejja kufuukiramu enfunda ng'olaba gy'ova gy'odda. N'oyinza okubeera ng'ate olina w'ovudde ng'ekituufu obuusa omusulo n'ojja ogwa mu mizindaalo. Obuuka omusulo n'ogwa mu mizindaalo. Please don't cut it short. Kati muwala ng'akola mulimu gwe. Kati omukulu waali awo obusungu bw'alina n'omala omukoonako nti mukulu nsaba kuyitawo. Oba nongoseeko n'eno. I understand why this kind of job with huge pay is still vacant. Mbutuufu. Muli akitegeera lwaki omulimu guno ogisasula obuwanana guli vacant agusanze tegulimu muntu. Kubona omulenzi wa muno tasinika mannyo. God help me endure whatever pain. Naye Mukama nkusaba onsobozese okugumiikiriza obulumi bwonna. Collect my 2 month salary. Wakiri nsobole okumalako emyezi 2 nfune omusaala ogwo. The 400k can start up. Emitwalo egya 40 zijja kubaako. Actually, zijja kubaako gisobola omutandikisaako obulamu bwe. Naye nga wano wakiri asobole okumalawo ennaku. Naye baaba. Boy does. I won't leave this work. Yagamba omulenzi oyo kyonna ky'anaakola nkakasa sijja kuva ku mulimu guno. Nja kubeerawo. Akajja obunaku munnange keemanya. Ate omunaku kaama era ndiza yekka. Mwana mulaya amalirira. Ngera bannaffe abali mu nsi z'ebweru tewanyuma boyi tewanyuma. Naye baamalirira. Kikontrakiti kakigweka dde ewaka yeeyagale. Obuzibu ng'ate n'ewaka wamufuukidde akabizi k'ebitanga. N'ogamba bannaye tuli ku kiwa. Kati ng'amuyita. Wanyisebo? You know, you should not in your life. Gwe. Do not ever let me call you twice. Mu bulamu bwo tokkirizanga nze okuyita emirundi ebiri. Owulira? Esebo. Go make me coffee. Kale nkolera ka chai. Ntekako owaaje nkugambye njagala onkolera chai. Owulira? Okay. Nkale sebo. Adayina byamunnyonnyola. Tayagala wuliriza. Kale nzike bostinga. Kayina olugezigezi lwonna. Kayina akasunguyira. Kati ng'amuleetera chai. Do you know you smell? Nono mwala laika awunye ebyaddala. Okimanyi okyuma? Nedda si kyuma. Noli bwe. Gwe kino. Sokomewo. Komawo wano. Komawo. Kakana nkubuulire. Kage kino ekitwe. Are you stupid? Oli musiru. How would you send me coffee without sugar? Oyinza otya okumpa sukali nga temuli chai oba chai nga temuli sukali. Shut your mouth, I am still talking. Sidisa bimwankunnyonnyola njogera oyogera. Send me without sugar? Negwe nompa chai nga talimu sukali. Me now. Kati toyogere. Anti ongambye nti no soogera ng'oyogera. Kati kyogamba toyogere nga nkugambye okwogera. Taata najja. Owaaye lwaki obiddamu ebyo ebintu? Without sugar. Gwe tolabanga mpadde chai omutali sukali taata. Sam, her name is Lillian and not Esther. Bamuyita Lillian si maid. Ate sirisa ebimwa taata agunjula mwana. Lillian. Why do you have to serve coffee with us? Lwaki omuwanga temuli sukali ate? Ask him if he wants sugar. Wano mungambye oba oyagala. Out of sugar. Ate munaye mbadde ngezaako okumunnyonnyola nti sukali taliiwo. Nga tanganya ate nankuba bukubi oluyi. Owaayi n'omukuba anjamu kuba n'emigere aba akyakaaba oluyi. Now listen. Ono omwana tawa mukozi yenna kitiibwa kabeere kitaawe talina kyamugamba ate after all taata wootalina ky'oŋŋambira. This girl lives. Yamugamba nti no mu mwezi gumu tuwadde emirimu abawala 6 onowaagenda gwamanyi ogenda byekolera. Naawe taata tolina ky'oŋŋamba ate gwe nviira. Mukazi watu weyadde obulamu si bulungi. Mbeera nzibu. Bulamu bulinga obw'abaana baffe bano abali eri Musweswe, Mafirika, Fuli, Masuli. Misweswe bigambo tebabitegeera babakambuwalira.
bambi 50,000 naira for this place. namugamba naye nsonyiwa ngenda kwongeramu omutwalo It's alright. ku lwa kino ekikutuuseeko Go to the market. kati taata Okay, sir. It's okay. afuba okulabika nti mutabani wo amufunira maidi abeerawo wano naye mu mwezi gumu baakawa abawala emirimu 6 nga basigadde beegoba era taata yamugamba munaye wakiri nja kuliibwa ku kino kyakoze nja kwongeramu akasente kati mukazi wattu ng'atambula agenda ate asobola ofuna kumbe laba aba agenda emmotoka ya bbaawe ekisi bbaawe gye yanoba Hey, n'amusanga what are you doing here? namugamba okola ki wano bebi Why are you dressed like this? lwaki oyambala nga bamaid Find me here. owaayi Not important, okay? onzudde otya wano ekyo si kikulu As a maid somewhere. What are you doing here? ne kati okola ki wano mazima ddala Kenneth, it's not better than staying in your house and facing. nolowooza Kenneth wano tekisingako kubeera mu nnyumba yammwe nyoka ninnyirire I remain there. eh? Let me be. wabula ndeka nze mbeere byange naye beera bibyo Fast. Ah, It's fine. kale I'm going to find you now. kasita mmanyawo okuzuula nja kukulemerako kati yategeera omuwala ono waakolera naye omuwala amulaze nti aha takyalina kyamwetaaza mbwakiri abeera ano okusinga ate okubeera ewa Nazaala atamwagala Kenneth, where have you been? owaye Kenneth obadde ki You worry. obadde wa badde wano nga neeraliikiridde agamba gwe maama maama I found Lillian. Lilian muzudde So apparently she works somewhere else as a maid. alina gy'akolanga maidi Can you imagine? She called me her past. n'okimanyi nga mpisa ebyayita Are you not in her past? eki kitoli ekisi You countless times that girl not meant for you. nkugambye emirundi mingi nti oyo omuwala teyakutonderwa To just move on like that. ne maama tamala gatambula bw'atyo n'agenda Let me fight for our love. mbutuufu nnwanirako ndeke nzikirize nnwanirire omukwano gwe Your past that you want to start fighting. oli musiru It was not your fault. omuntu akuyise ekisi ate oyagala kulwanirira mukwano When has it become a crime for me? ba ekisi baba ekisi please expired bwe kiggwayo banga tomanyi Very stressful day, okay? I'm just going to go up. aga maama ekituufu olunaku olwaleero teruntambulidde bulungi na stress zange Now walk out on me. kangende mpumi owaayo otambula kati n'ogenda nga njogera maama ngende I'm talking to you. gwe njogera naawe mwana gwe maama ndeka kenesi eŋŋenze keni ekyana kino kitambula butambuzi njogera nakyo kitambula kigenda kinayo maama waakyo omulala Come back home with me. What is wrong with you? Why would you leave your mansion? yasigala jjajjali kubanga omukwano gumuluma namugamba lwaki oleka mansioni yo nojja n'obeera eno ng'okolanga maidi Go pack your things. Let's just go. ne naawe jangu tugende bebi Let us stay here and work as a maid and gwe nze nkubulire wano mbeerawo n'enkolanga maidi to that house and face. okusinga okugenda eyo ewammwe ne naawe Maid! mama owaaye maidi ha My boss is calling me. bosi ampita Anything stupid. ate tokola ekyobusiru kyonna ne naawe liriyani Lillian! liriyani mukwano liriyani Did someone just call my wife maid? ono n'ayita mukazi wange maidi kati omukulu munyiivu wetegereze nnyo wano yagaana omuyita emirundi ebiri neggwe maidi mukomba bokisi shagaalo Till outside they're making noise. wazi shagaalo necessary You. musiru ki oyo ali ku kamera ebweru mumpogganira I'll go outside and And you listen. tell your boyfriend this is not a place for dogs. kati munnange gamba boyfriend wo kino ekifo si kyambwa agenda aboggolereko ewaabwe ate nekira jangu leeta n'ekitwe badde nina kyenkugamba jangu ne bannange amukuba ng'akuba akaana When I'm done talking to you. You understand that? Yes, sir. You go outside and tell him to stop making this. ogwo naamulanga kutambula ng'akyayogera naye gwe gumukubiza gundi nkugana kutambula nga atoyogera jangu nkwongere I'm leaving in 30 minutes. Okay, sir. Thank you. That way. eri gyodda mugamba avaawo amulabidde kamera ate bamuwogganira naye bannange waliwo kye bayita okukola ng'omuddu enkya olye ng'omwami naye baaba ate wano Mom, siraba bwami bwawo you should be happy now. kati maama ndowooza oli musanyufu
She's rejected me. Lilian yanganye. Ebyekintu ekikulu anganyidde ddala ngobye. Me. She rejects you. Yakuga. That girl. Nze nagambye. River. Forget about her. Lwaki tomwera totandika bintu byakumwerabira ano nga gwabireese wano. You should be very satisfied. Mbutuufu kati olabika oli mukufu ku nsonga eno. You just try to be a mother, but no, you ruined my life. Mbutuufu wandibadde nga maama naye kituufu kati otandise kusaanyawo jana gwo amagezi gafu. Forget about her. Mwerabire. Maama sijja mwerabira. Do yours. Kola ky'osobola okukola ekisembayo naye nga sigenda mwerabira ngenda mulamira Kenneth. naye Kenneth His voice at me. nampoganira ono omwana I'll do something about this. butuufu nina okufuna kyenkikolera kino ekyana kyekyanzaala kimanyi kyekitegeeza okufuka omwana mu bulumi omwana omufuka amanyi bw'aluma okudda eno owaayo okuva ku makya okyayala buliri kikutwalira bbanga kyokwala obuliri oli musiru okyayala obuliri bannange daba ate ku luno wamuba najagwire vivi gwe ate wemba njogera naawe olina okuntunulira yimirira ontunuulire kirabe fuluma bambi bukazi bwattu ate daba yakosebwa evivi naye mukama mukwano bamaidi babonaabona noba lwaki abantu abamu mweyisa mu mbeera bweti gwani yagamba mbu omuntu bwoti olw'okuba omuntu ali wansi wo tabeera muntu kino ekintu kiba kya busiru nze mbabuulira amazima ga Katonda. What's going on? You were calling as if the house was on. Tata kyekigenda mu maaso onkubira olinga agambe gundi ekuta omuliro. You no longer go for your doctor's appointment. Ne gwe togyagenda wa musawo. You turn to something else. Kiki kyoyagala ofuuka? You now see people and treat them anyhow. Abantu obayisa nga bw'oyagala toyina kati nno this leg. Taata wa mugamba. Kati omukazi kati omumenye omukulu. What's wrong with you? Kikyamu kyekikuliko gwe kyanaggwe. My best to give you the best of life, a normal life, no matter how short. Ngezaako okuwa obulamu obulungi naye sigadde oli wa kisiru kyanaggwe. You have chosen a way to live your life. Kati obanga bw'oti bw'osazeewo kulondawo oba kino ky'olonzeewo okubeera obulamu bwo then Did you hear me? kati beera ekyo ky'oyagala ompulira. After all, there are so many things you cannot control in this life. Kasa munnange kasa muli owulira olina ebintu bingi by'osobola okontrolinga. It's expected of me. Kati alina engeri gy'akotokamu omutwe n'asiriikirira n'abanga ategeera kitaayi amuggyako ebisumuluzo bye. Muzeeyi nja kuyola nk'ekigwa bweki. Ojja kakasa enjawulo wakati w'omuvunyuka n'omuzeeyi. Kyamuluma kati saasira maidi yaba agenda okuddamu gabana. Udira obusungu. Kitanda kye kisaanisa onokugabana. Ndowooza maidi yaddako mukazi wattu saasira. Taata agezaako okumunenya ku bino ebintu byakola. Namugamba byokola bya kisiru. Ate olina n'okulaba omusawo wo tokyagenda kulaba musawo. Nawulira obusungu. Kati abayimuka bwati waliwo ekyamusimba mumbirizi n'alyoka awulira obulumi. Kati bambi mukazi wattu n'ajja mpa kadagala asalina munagaboggola. Naja namufunira eddagala naye ngo obulumi bwalimu. Obulumi bwalimu. What's wrong with you? Kiki kikuliko bambi buzibu ki? Ayiyiyi obulamu bugenda. So what's wrong? Buzibu ki naye sitegedde. Obulamu bumuluma. Obulamu bugenda. Mukazi wattu n'akola nga bw'asobola. Asobola okumuzizika wano. Afaayo regardless kikyamuyisaamu. Era nawe wano wenkugambira nti munnange kola ky'oteekeddwa okukola. Mukulu munnange oluvannyuma.
Yamala n'afunayo akantu kaawo ke yalonda ekkubo. Kuba gwe munnaye n'okusuula nga tolidde ekintu kirala bintu by'okusuula amaluma. Omanyi tebiba ate birungi. Kati yamala n'alondayo kyalonzeeyo awo. Bagende balye ku kyekiro ekyeggulo ekyekiro. Kati mukazi wattu okumanya nga yafaayo. Omulenzi yamubeerako. Gira bw'ati adde engulo yeebaka abo. Naga waayo ozuukuse. Mukama yeebale bannange ozuukuse oli bulungi. Mpulirako bulungiko kati. Mbadde neebakidde ebbaaga ki? Munnaye kuva ggulo. Obadde oli unconscious. Kati lwaki onnyambye? Kubanga munnaye mulimu gwange. Mulimu gwo okuyamba nze omuntu akuyisa obubi. Nonfaako bw'oti n'obeera ano kiri part of your job. Namugamba ekituufu. Ekituufu kiri nti tetuyina ate kusasuza bibi na bibi. Omuntu wakola ekirungi ate tomusasuza bubi. N'omuntu akola ekibi tomusasuza ate kibi. Muweemu ekirungi. Munnaye yamwebaza nono ne yeewunyaga. Kwegamba akola obubi mukole bulungi. Era ekyo kyo kyamutuula mu mutima mwana muwala. Naye ate ono butuufu yakyewunyaamu n'agamba omukazi oli abadde asobola omuleka kati ono okudda eno yasuzizza. Abalala bakuyita kutemesa. Yatemesezza, yalonze ekkubo. Oyinza olonda ekkubo ne lituuka ewuwo nga wali kamfati. Teryewasa, teryewa obufumbo nga terikubanjizza nambaga. Abaana babigwako bambi. Era abakyalonda mulonde. Olironda olukokobe. Oli kinnyonnyoka. Pulogulamu yabadde ya 180 sitandi. Ono n'ayagala afuuke forever sitandi. Kati buddaage sajja mukulu ng'azuukuka. Omukozi omulungi katugeze oyina ennimiro ey'okulima singa ogirima obulungi n'omalayo omuddo naye ekowamuko ne yeebaka omuddo ne gutadda. Kati omukulu yakoze bulungi emirimu era gy'akooyezza abakozi banne baakola nagyo emirimu egyo. Nga munaye nasuze bulungi era nakulooseeko ekiro. Olira lava obugambo obutaagala kuva mu kifo. We have to get ready for work. It's public holiday. Ne baby, no public holiday. The work day in the country. See your nights a public holiday. Nakulwa mama teri agenda kola. Yeah. Pozi. I wish we had that time you were talking about. Botofu kale singa tubadde n'obudde obwobadde oyagala obw'okubeera ano naye. Guests in the house. Ate mama mwali mu nyumba. And not Ate wali buzibu nze bwe ndi maama simuyinaako buzibu gwe gundi. Very specific kind of relationship. Tegeera ekintu kino maama tayagala nnyo bakazi bajja mu nnyumba eno. Good morning. She's very rude too. Ate mukambwemu kati asobola okujja anu ng'ayagala okumbuuzaako n'akusanga tekijja muyisa bulungi ndowooza tuteme. You don't have my number. Ne toyina namba yange. Kale nja gifuna nga tugenda nja kukubira okomewo. Maama n'atera okubaako gy'alaga. Ekyo si kye ngambye. Takokoba. Kati ono ye yasigala akola emirimu gye. Kati rude boy najja nze namuyise rude boy. Rude boy. Good morning, sir. Oli otya ssebo? Is there Ndikiriya. you want me to? Oli olike mbeeko kye nkolera ssebo? No, Lillian, Lilian. I came to see you. Munanze kulaba gwe. See me? Kulaba nze? Yes. Nnyo, kulaba gwe. How's your leg? I'm better. Okugulu kwo kuli kutya? Nti munaye ndi bulungi. See, I am sorry about your leg. Munaye nsonyiwa ku ky'okugulu kwo. Iyi? Ogambye otya? Look, Akyentegeeza. Jjukira yamusindise.
I was angry that day. Munaye nali munyivu kwolwo olunaku. I'm so sorry. Nensonyiira ddala. You ever happy? Naye gwe ali obaddeko omusanyufu. Gundi ogambye ki? Ne zivaako. Ansonyiwa sewo sina kye ngambye. Omuntu yeetonze. What do you really think of me? Mutuufu yamugamba naye ndowooleza ki? Ondaba mu. Sure you want to know? Naye wandyagadde okumanya kye nkulowooleza gwe ne kyekulabamu. Lillian, talk to me. Lillian, njogera nange, please. Beera fuli ongambe. Okay. I think you're mean. Wulira okwesasuza. I think you're proud. Wulira. I think you're wicked. I feel heartless. Yabijjayo byonna. Kale oli wa kisiru, oli mu tumbatuutu, olina amalala. You're the deputy devil. Olabika olina deputed devil. That's enough. Gundi lekera awo ogenze wala. Amwadde oba deputed devil kwegamba. Sitaani wakubiri. To be sad. Butuufu namugamba gwe kennyini ogwe yalondawo obulamu obw'okubeera omunyiivu. Ogwe waaye kimala. Topokera bigambo. Ensonyiwa mukama wange mbadde nsusse w'enkoma. Ne kyamulumamu ssebo. Yeeyogeza n'amugamba nti nno mbuulira kyondowooleza n'alyoka amuyiira lane. Okay, you're right. Namugamba oli mutuufu. I don't deserve happiness. Butuufu sisaana ssanyu. Ate ono kyamunyigamu ate. Nobody was born to be sad. Namugamba tewali yazaalibwa kuba munyiivu. Say that yourself. Ekyo kyegambe. Okay. Akyengamba. Take back my words. Kale nzizaayo ebigambo byange mbimize. Not born to be sad. Tewali muntu yenna yazaalibwa kuba munyiivu. Happy ending. Newankubadde obeera mu bulamu obunyigiriza n'osobola osanyuka ku nkomerero. Namugamba gwe. You believe in happy ending. Tewali happy ending mu bulamu bwange era tewali kubikirizaamu ebyo. You choose to be unhappy. Namugamba. Not to love people. Munnange gwe kennyini gwe yasalawo obutaba musanyufu n'obutayagala bantu. That's impossible. You choose sadness. Namugalizamu namugamba gwe yalonda. The universe had decided to take my life on time. Okuba omunyiivu. Agambye ki? Kati alina kye yamugamba. Cancer, Lillian. Namugamba Lillian, nina kansa. I have cancer. Nina kansa. Come tell me. Ow'omukabedo. How I'm supposed to be happy. Butuufu mbuulira naaba musanyufu ntya. I have just 1 month to live. Nga nkimanyi mbuzaayo omwaka gumu okufa. Explain to me how I... Butuufu nnyinnyonnyola oba ogamba nti nalonze kennyini nze yalondawo obutaba musanyufu kinnyonnyole mu Luganda. Va mu Nigeria ndabika sikuwulidde bulungi. Kijoshikeyinge. Olaba ne bijjejjinga atugamba okwogera firimu kuba kujingolinga. Morning, ma'am. Ali otya mama Gondi tugende? Bulungi oli otya? I'm fine, ma'am. Mama ndi okay. Baby, you told me you don't like visitors. Naye nkimanyi mama nasonyiwa okunyiza bebi yangambe toyagala abagenyi. Like visitors. Kituufu kyo sibaagala. I think I naye like you. Ate gwe nkwagadde. Kati mama. What's the name of your new girlfriend? Girlfriend wo mpya bamuyita batya? Nnamanyi. Jane. Naye mama nze Jane. Jane for short. Jane for short ly'erinnya we liggwayo. What a beautiful name. Ne mama manyi kye litegeeze oba nedda. Erya Jane kale it's okay. Naye John for short kwegamba si wa longo no wa short. Yeah, she was doing about Lya ku mulimo mama talitegedde. Kati omulenzi yagezaako okugira ono malaya agende. Muleka gye muwala wange musiimye alina akakala akalungi erinnya ddungi. John for short. Oyo wa short baba. Naye ku luno n'abenga eyasiza maama oyo ye atolina kyotugamba naawe maama andibadde otunulako eno ekintu ekyo n'okigoba. Maama afa kimu omwana oli ow'obulenzi afune omukazi omulala oba afaanana atya Aizulu naye nga taddidde ono. Kati okudda ku bano amugamba munnange omanyi Diagnosis of pancreatic cancer. Nina kansa w'okabedo era kyakonfamingibwa. My dad was predicted. Taata ye yasooka kiteebereza. I lost my joy. Era ne bakizuula nga bwe kiri. Munnange nafiirwa essanyu. Not to me. Butuufu nalaba nga tewali kintu kiina makulu.
Jali. I went to my girlfriend's house to share the news. When I get a girlfriend, you want to come over the Amaulidago. Chanziguaco. I found her. What you money? With an old man. Namusanga ngali mbuliri n'omusajja omukadde omuzeeyi. We went there just so I can find comfort. Mutufu naye neetaaga omuntu gwe nsobola okwesigamako, omuntu gwe nsobola okuwuliriramu emirembe nga ye yali mukazi wange. I felt my breath leaving me. Nembutuufu nawulira ng'omusaayi oguli mu kuva mu misiwa gyange. Ku ekyo kye nalaba. Namugamba, Bambi, ky'ogamba? Kazi wa musango okiitinga bw'ali? Yes. Mateeka, yali akiitinga ne namukadde. Kati amanyi ku bulwadde bwo munnange? No. Namugamba nedda. Sasobola mugamba. Bambi musajja wattu ono. Ate naye alina ennaku. Understand how you feel. Namugamba munnange mpulira engeri gy'owulira. Life isn't. Nkimanyi obulamu bwo kizibu na kyakwatula. I understand how you feel. Life isn't about how short. Namugamba munnaye ntegeera engeri gy'owuliramu n'obulamu tebuli ku buwanvu bwabwo bwenkana ki. Besides, sickness or no sickness. Oba mulwadde oba toli mulwadde. Or prediction. Oba oteebereza oba toteebereza. Someday. Ffenna tujja kufa olunaku lumu. Isn't it better that namugamba nti kuggwe you know the day you're going to die? Ate kirungiko nti omanye olunaku lw'ojja okufa oduula maama balukuweemu nti gwe obuzaayo omwaka. You can find peace. Nagamba te kati gwe amanyi n'ennaku z'ogenda okufiiramu ebbanga ly'obuzaayo osobola okusalawo okunoonya eddembe. No matter how short the time you have on earth is. Newankubadde ng'obudde ne buba nga butono butya ku nsi eno osobola okunoonya essanyu. You can find a happy ending. Osobola okunoonya essanyu. Bayita we kiringa kumanya ddi lw'ogenda okufa. W'omanyi ekyo ng'oli mu Kristaayo oba ng'oli mukkiriza nti waliyo olunaku lw'enkomerero olwa Alikiyama oba kyekyo olunaku lwa jjama sitole twala tugende. Jana. Kitegeeza kwetereeza kyalinga kyamugamba at least yamanyi akadde. Mwana mulamu musuubiza n'amugamba wakirinze kankubeererewo. Kati ekibuuzo kiri nti kino kye tulaba ng'ate Kenneth akyamwagala biki ebiddako era biggweerawa. Alright, ebyo byonna katubisanga ate mu kitundu ekyokuna tulabe wajja byaggweera ensonga zino zaggwa zitya. Mwana muwala story ki ate era byaggweera. Jjukira mwana mulenzi oyo tukizudde nti nalina obulwadde bwa kansa abuzaayo omwezi gumu. So nga ate mwana mulenzi Kenneth ewaka ate ye bamutegekedde dde omukyala kwegamba ayina okumuwatsa agala tayagala yadde yabadde 180 stand ye maama amulabamu oba ofuulu ya sitandi. Alright, mbagala nnyo babesties abali ku screen yo nga nkugamba nti nno lwana osobola okufuna family mwogwa. Family egenda kubanga etegeeza kinene mu groups zaffe. Ekyokola kyangu nnyo. It's me your boy VJ Josh ku 07587333 nonyako ku WhatsApp yo. Nompezaako amanya go ne jobena ne tusobola ate okwasaganya ensonga. Naye nga nkujjukiza nti mu party yaffe eddako esembayo ngenda kuba tipu endala gyenkuwa. Tugenda funa party 2 ya weewala atya abafere abali ku online n'okweyongerayo. Weewala otya abafere ekitundu ekyokubiri tukisinkane mu kitundu ekisembayo kweno firimu yaffe. It's me your boy VJ Joshke.